Kale ku mukutu CRUZ exclusive ko sinzidde okuba nga ate otulabira ALLANCRUZ gemanya nyongero baniizaako yonna gye mutulabira mwebale nnyo mwebalirira okuba nga ate mutwekuumiddeko olunaku lwe tusinzidde ku passport wano e Makindye kifo kya Pamisa Kisemakula kifo kirungi nnyo ate ng'era tuli proudly powered by Marus Bridal Center bano bagamba etali ku Marus wa Marus wali ku Anet Plaza osobola okuba nga ate ofuna gomesi ez'omulembe mishanana byonna osobola okuba nga ate obeefuna bulungi nnyo ate omukolo gwo guvukire ddala ogw'ekitiibwa olunaku olwaleero ntudde ne mutabani wa agenda ajja kweyanjula mu maaso awo kubanga anyway tuli ne mutabani wa Sebata gwe tugenda okuba nga tunyumyako naye Matendo bandi eyo yagirimu nnyo okutuuka ekiseera we yatambulira n'afuluma eggwanga naye ng'abadde akola ki biki twalaba tata waffe mu emabigako awo ng'agamba ng'alabika nga atasiimiddwa tata waffe Sebata naye nga bba abaaliwo ebintu babirabanga batya ebintu byakolebwanga bitya ki ekyaleeta obuzibu mu Matendo okubanga ssaawa zino Matendo amaanyi matono biki byabajjamu nga bo okutuuka okuba nga ate bagenda okukuba ekyeyo endongo yafunamu ki ensonga ng'ezo tugenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero kale katumuwa akazindala tubuzeeko n'oluvannyuma tutandikira awo tusanyusa okulaba nange nsanyusa okulaba ssebo eri abakulaba omuntu ng'akulaba omulundi ogusooka weyani amanya gange amatuufu agaddala nze mulangira Juuko Thaddeus ate agakola ssente nze Prince Jux era enno erya Jux lyava mu linnya Juuko era Jux eryo kitange Lord Fred Sebata yali ntuuma yava mu lwali n'agamba abantu beetuma amanya by then nga tukola ne Emma mu biru abangi gwe bamanyi nga omuyaya egganja ate nga naye era yasooka kuba Black Jesus kati nange nampeere okuba nze nali musajja mugonvu nnyo nga ebyokwetuma amanya si byendimu naŋŋamba gwe nkwada erya Jux ate ne linnyumira nange ne ndyongerezaako ekyobulangira nti Prince Jux. Otandika ddi era Sebata omwegattako otya era obeegattako ddi era nnyimba ki ezaafuluma mu biseera ebyo bye waliwo? Nze okwegatta ku Sebata okusooka nali nsoma nga naye kubanza okuyimba saakutandikira mu Sebata nava Butonga ekitone nkiina era ku ssomero nayimbanga mu primary yange St Joseph Naggalama secondary yange Crane High Kitintale St Peters naalya ng'era nkulira bya entertainment naye nalinga neegomba ate ekyewuunyisa be nali neegomba mu kaseera ako ate si be najoyininga nali neegomba nnyo ennyimba z'omukulu Geoffrey Rutaya ennyimba za bani ng'era tuzimayiminga ku masomero biki naye olunaku lumu Sebata atuuka ajja mu kifo kye baali bakiyita Tasina by then eyo mu Kirombe neŋŋendayo okulaba shosho nennyumira nendabye nali sisuubira mulundi gwange ogusooka okulaba sho bwetyo nennyumira nnyo ng'eri organized waliwo omukyala yafa baali bamuyita Namukwaya yafa abangi baali bamanyi nga Namukwaya wa Twins Mutongo biki naŋŋamba nemulangira tugende obuuze ku muzeeyi neŋŋenda okubuuza ku muzeeyi ate muzeeyi ng'ate baali bakyunyi nnyo ne taata wange anzaalira ddala abatamanyi taata wange oba abamumanyi anzaalira ddala baali bamuyita omugenzi John Kimbugwe yali omuyimbi ow'engoma eŋŋanda era yayimbanga mu lubiri kate munaye ekyewuunyisa nga ate Fred amanyi nnyo ow'omukulu Lord Fred Sebata nga amanyi nnyo n'aŋŋamba gw'oli mwana wange gwe sikuta kenkulabyeko sikuta era mu nnyimba ze yakuba Sebata nga sinagenda wala nnyo waliwo oluyimba we yakuba yasooka Kimbugwe wano jjo n'amukuba empyanga eŋŋoma ne zigwamu olubege ye Kimbugwe gwe yali ategeeza yayimbira ne ba Peterson kubaffe Lord Fred Sebata yatuleera mu Matendo omwo twalinamu abaana b'abayimbi nga mwalimu Wycliffe Mutebi oyo yali tata we yali Stuart Mutebi so tutandika awo nno nga bwe nkugambye nti tumala okugenda Namukwaya amuntuusizzaako yampita buyisi mu rehearsal bwe nagenda mu rehearsals ku Livono e Kajansi baali barehearsinga nga balina embaga gye bagenda okukolako by then
nga mwalimu ebivuga ebyekinnansi ebyaki ngenda okukwata mu ngoma nga kyekino ekitone kyennyini kyenjagala Mutabani webale kujja ngenda okuzinamu ku maganda gwe sikuta kyokka ng'ebyo mbikola naye ng'ate on the other hand music njagala wa kivubuka ne tutandika okukola rehearsals mpola ne ntandika omwegattako bwentyo. Nyimba ki ze bafulumya mu matendo nga wooli mu biseera byo byojjukira? Ennyimba ze bafulumya mu matendo nga mwendi yali album ya Nalwewuba gyenzukira ddala. Ngenda okuyingira ennyumba. Nalwewuba ngenda okuyingira awo we nayingirira awo nga bakamala okukola Dole w'omwana album eyo kati nga batambuza kivulu nga bakakuba Nalwewuba we nyingirira mu matendo era album zonna ezaddiringa ne zaddako awo ku Nalwewuba nalingamu era nasooka kuba dansa mu lulimba lwa Nalwewuba nalimu olulimba lwa Africa we yayimbira omuzungu ono awo wonna nga ndi dansa ne bannange ba Justin Nantume abangi gwe bamanyi nga Senga bannange ba Allen Kakoza waliwo omuwala omulala alimu sister wa Dr. T Fina yali tanajja Fina Mugero wamusooka mu matendo. Fina Mugero namusooka matendo by then yali mu Diamond Production ya Katolo Bwama nga nze ndi matendo nalingiramu nga ndi muto. Myaka ki? Sola kuga nti siri mulungi mu kujjukira myaka naye siri mulungi mu kujjukira myaka naye ndoza 12 awo so ne tutandika awo okuzina kuyimba ekirungi ekyali ku mwami oli nti bwe walinga omanyi kangeze nti omanyi okuzina ng'afuba okulaba ng'omanya n'ekirala kati ng'obeera matendo nga okola ebintu ebyenjawulo okuzannya okuyimba okuzina ate nga gy'okoma okwongerako by'okola ne ssente bw'ofuna. Tusiigire ku kifaananyi ky'akadongo kamu wa 2000 nga music waffe ono waffe avukata nawamba nnyo nga kadongo kamu ye music awulirizibwa kyatambula naddala ng'osinziira ku kyewalabange wa taata wa Lord Fred Sebata baba tugamba amaanyi gaali mangi nnyo Lord Fred Sebata we yakubira Nakivubo obwomu waliwo? Awo naliwo teyakuba Nakivubo yekka yakubako n'olubiri olwo nga gasseemu emmotoka z'empaka kadongo kamu namuwuliranga buwulizi okusooka naye bwe natuuka mu matendo ate owuwe yali wanjawulo nti ne mu recording yali takyakozesa kadongo kamu oli pure oli ow'ennyimba ez'eddakiika empanvu ze bakolanga namusanga nga akwataganye ne ba producers abavubuka nga akwataganye ne Steve Jean akwataganye ne Kaizi akwataganye ne omulala ya mixing nga ennyimba ze baali bamuyitanga Ken nga balikodingira Kasiwuukira kati so bwe yakyusa music ebiseera ebyo banne ne bamugamba oyonoonye kadongo kamu naye nga ye abavubuka baali bamulaga nti omulembe gugenda gukyuka yasigala ng'ayiiya kadongo kamu naye ng'ebivuga bizungu nnyo babikyusizaamu so endongo nebanga competition kadongo kamu takuba kadongo kamu afaanagana na kadongo kamu akuba kadongo kamu alimu olwa Urban ye yamusooka in fact mu nsi eno ye yasooka okuba kadongo kamu alimu olwa Urban ow'enjawulo ennyinyi nnyo. Taata waffe Lord Fred Sebata omuntu yandyebuuzizza ayagala okumanya diggo lw'okuba ku audience ennene oba tukutusiigire ekifaananyi olunaku lwa Nakivubo lw'omu lwasinga okujjukira obulungi lw'omu lwasinga okwogerako lwe basinga n'abayimbi abasinga ab'omulembe guno babagamba tewannabeerawo muyimbi ayimirira mu Nakivubo eyo n'amukuba omusuigire ku olwo olunaku lwali lufaanana lutya gwe ng'omuvubuka omuto mu ebyo ebiseera walaba ki biki byojjukira? Byenzijjukira nti omwami ono yalina engeri ye gye yateekangamu ebintu bye ng'ate ekintu akiwa obudde ate ng'alanga nnyo kuba yakwatagana n'abasajja we yakolanga album n'efuluma kuba yafulumizanga mu Kasiwuukira nga ye ayinza okukola drive kumala mwezi ng'ekintu akiteekamu ssente era we yakubira Nakivubo awo ye yategekanga ne bateekangayo omupiira ne bagattanga omupiira nti aba radio bagenda kukwatagana n'abayimbi by then kati nga bateekamu obwongo obungi nnyo
nze show eyo eya Nakivubo by then nali nakayingira mu Matendo naye nalaba kye nali sirabangako audience gye nali siyimbirangako era nali dancer by then ne Senga Nantume yali dancer gwe bayita Katisenga bali badansa nga bayimba ng'ennyimba zibaali bakuba olw'amakulu gaazo n'ennanga gye baalangangamu n'ensengeka gye baasengekangamu ebigambo nga ereeta omukulu n'omuto. Ensonga lwaki yafunanga abantu bangi. Sinamulabako mu bayimbi abakadonkamu akikola. N'esho endala eyali era mu lubiri awo gye yakuba eyalimu n'emmotoka z'empaka. Omuyimbi w'akadonkamu okukuba lubiri lwokka nga lubiri bw'olulaba awo si kyanga. Abantu boogera nnyo ku Nakivubo naye beerabidde nti yakuba olubiri olwo n'alwabya. Eyo sho nayo yali amaanyi kubanga ffe twakubanga bivulu. Twagambanga kati tugenda kulanga kivulu kya Nalwewuuba. Ekyo ne tukitegeka ne tukirihasingira kumpi myezi ng'ebiri miramba. Ne tugamba kati tugenda kuba kivulu kya Gologosa. Buli album kyalinga kivulu. Buli album yafulumanga kyalinga kivulu. So ebintu byali byanjawulo nnyo bye yakolanga. Ne stage bwe yalinga ezimbibwa nga ye muntu eyazimbanga stage nga yanjawulo nnyo ku stage endala. Musajja omanyi musajja muyonjo nnyo. Bw'aba nnyumba nga era ejja kuzimbibwa nga nnyumba. Bw'aba yayimbye nga kyeyayimbye kyefaananyiza ku nnyumba ng'era stage ejja kuzimbibwa nga ennyumba. So ebintu ebyo byattractinganga nnyo abantu. N'asobola okukola ekintu ekituufu. Akuggwe be walaba abayimbi ennaku zino babasita abaliwo ennaku zino abamuko abatono b'ogamba nti abo nabalabako naye nga bayita mu mikono gya taata waffe Lord Fred Sebata. Abamu ku be walabako bakwaliko baani ne baani? Ku bayimbi abamu be nalabako ssaawa zino abaliwo Sebbale waali. Sebbale y'omu kuba yo nzijukira nti nali mu Matendo nga mwogerako ku batabani be yasomesa. Waliwo bamuzeeyi Kabugo abusimanyi gye bali. Waliwo abavubuka be yasomesanga Mulinda Vumbi. Mulinda Vumbi yali era mu kumusomesa yayimbanga ng'ayimbanga ye. Bangi baaliwo be yatendeka lwakuba abamu teboogera naye abayita mu mikono gye baali bangi kuba baatukako giyita oba Matendo Demonstration School. Kuba ye bwe yalinga onooyimba mu Matendo ng'alina okusooka okutendeka mu rehearsals omwo nga mwakutendekera. Oyo muzeeyi Kabugo n'akobako n'essomero naye erirye ery'okuyimba ng'akoppa ani kitaawe mu music ng'akoppa Sebata. Oyo Sebbale era bw'oba omuwulidde takyefaananamukko nti kubanga ye yamutendeka. Nzijukira muzeeyi ng'annyumiza nti yamuwaako n'ekirabo ng'ekyokumutendeka oba zaali sowaani. So abamu we bali Kibijjigiri waali abayise mu mikono gye n'abalala be sikyajjukira mannya naye we bali abamu abaliwo nga bayise mu mikono gye abakadonkamu be yatendeka. Waliwo ku mulembe gwa Paul Kafeero Lord Fred Sebata nga bonna we bali. Tusiigire ku kifaananyi amaanyi bwe gaali. Kuba kati guno omulembe tuyina Bebe Cool, tuyina Chameleone, tuyina Bobi Wine naye kati gwe walabako ku abasajja wafunako chance balabako ababiri ku stage era oyinza siigira muvubuka omutu ssaawa eno ekifaananyi ki kye walaba biseera? Nabalaba kubanga bwe nayingira Matendo omugenzi Paul Kafeero yali akyaliwo era baali ba mikwano ne Lord Fred Sebata. Era waliwo n'ebivulu ebimu bye twakolanga nga tukola fembi nga bagatta Sebata ne Kafeero naye nga lwe banaabagatta nga ojja kulaba nga olwo tukuba tuwa naye nga buli we tukubye tulina okujjuzaawo ne bagoba abantu. Abaami bano balina enkola yaabwe nti baafulumyanga album ekitali kati ku music kati aliwo nti bo baafulumyanga album nga bamanya nti Sebata bw'ata album ateesa ne munne nti nze ntadde netambulamu emyaka Matendo netambulirako ekyo ekivulu n'oli n'amubuulira nti kati ngenda kuta nga bwewe ebbanga. Competition yaabwe eyaliwo yali mu bigambo nti omuntu gwe saalabako oba omwami gwe saalabako yali basudde nti ye nasanga afudde naye kye namanyako nti bo beeyimbanga. Kasozi wamulabako? Naye saamulabako naye
we nayingirira obanga yakafa ebiseera ebyo kuba nayingira ndi muto naye kye namanyako nti competition yabwe teyalinga eyakakati ey'abavubuka abaliwo ye yabwe yalinga mu bigambo nga bwe beewaana nga oli ayinza okugamba nga yeyita wampologoma ne baali bafudde alifa n'agage Sebata ng'ayimba kati nga ne Pawulo naye bw'anaaba yayimbye naye ajja kuleeta ebyoluganda ebigumu ebimuwaana mu ngeri ye kati ne omugenzi basudde naye ayina era bwe yayimbanga n'agamba asimanya kutuba abawulira asima biki kuganga buli omu alina nti bw'alaga nti nze nsinga naye mu ngeri ate enyumisiza abantu si ereeta abantu okulwana ebbali so kati nga buli muntu amanya nti kati ani yaleese nti Sebata ne batambulira kweyo nti ani gundi yaleese kati era nga abantu batandise okumanya nti kati nno kati Pawulo yaleeta so ebiseera bye natambulako ne Sebata nga batugasse ekyenjawulo ekyaliwo ku ba directors abo bombi oba abasatu nalabako nti omukulu Sebata ye ensasula ye yali ndala nnyo yali omuntu gwakozesa nga mutwala ng'ekikulu ng'era asasula era kyenkakasa obulungi abalala tebaagala kwogera teri muyimbi director akudonkamu yali asasula nga Sebata taliyo kuba bwe twegattanga ne bannaffe ng'obawulira bakaba nga bawulira bakaba mwana waffe bosi tatuwa ssente biki naye nga ffe omwana asitula ebyuma asitula obusituza ebyuma mu matendo nga ssente zaafuna weekanga nga alinga secretary w'omu group emuze sijja kwogera kati nga teyezaafuna kwegamba bosi musaazi yali bosi musaazi omwami oyo embeera ze zaali nzibu yali musirisesirise omanyi obadde okimanyi nti yakubako ku bikonde Sebata yakuba ku bikonde aliko boxa kati abantu ebiseera ebisinga bw'obanga omanyi okwekontrolinga mu mbeera ezo era zikuliramu so embeera ze zaali nzibu nga ne bw'omuvuma asirika lwareactinze tomanya lwanareactinga kukimunyezeza tomanya naye nga ye muntu asirika ne bavuma ne bakola ki olutalo n'aluleeta nga bw'anaaleeta oluyimba bajja kusirika so embeera ze zaali bwe zityo luyimba kirojjukira ng'ogamba luno taata wange yayinaawo entalo nnyingi naye luno twalukuba nga lwo tuyina gye lwali lulaga ebiseera bye yakubiramu mpozi Gologoosa kuba nze mu Gologoosa nazannyanga ng'omwana era ekivulo ekyo twabikola nnyo Gologoosa oluyimba lwe yayimbiramu bukyonjerega lwa leero omukyala nsonga kyeku oba okitegeera nga atuma amasaati ze nali nzannyamu ng'omwana naye ng'ekivulu kitambulira ku nze bambuzaabuza nneme kutegeera ki kye bategeeza nga bwe nzijja ewa mami ne mubuuza mami yo no baali bamuyita Harriet Sanyu era waali nakanwagi nga bwe nzijja ewa mami n'agamba gende wa taata wakubuulira amasaati babuuza Gologoosa mutegeeza ki biki ebiseera nze nazannya ng'omwana mu kivulu ekyo so we twakubiranga oluyimba ng'ebigambo bibeerayo naye yazikiza na Gologoosa kasita yakuba Gologoosa ne basirika ne bamwagala ye muyimbi gwe walinga ng'oba obadde toyagala naye nga pozi weekweke togenda mu kivulu nga bw'onoogenda mu kivulu ojja kuvaayo omwagadde ogambye ensasula ye yali nnungi buli kimu kyali kirungi biki ebyo by'ogamba nti ekiseera we nabeera mu matendo nze ng'omuvubuka ku myaka gyange ebiseera ebyo natuuka ku kino natuuka ku kiri kati nze abammanyi sinzira ku bavubuka abaaliwo mu mirembe nze kati abammanyi we nayingirira matendo nga nkyasoma nali jjukira nalina ekintu kimu nti tusoma kufuna ssente kati ngenda okuyingira mu matendo ebyo biseera nazungangane mu promotions nga nzunga ne mikwano gyange bajjazroka twakolanga promotions mu Twister ne Bobby Wine oba omukulu Bobby Wine nga tuzunga mu promotions twakola Splash n'abalala bangi ngenda nga manyize ezo ssente zenfuna ti oba ze zisingayo byokulindako wakolanga ne Bobby Wine mu promotion mu ngeri ki na twalina waliwo omwami alina company ekola promotions
nga tupromotinga ebyokunywa splash kati wenakolera ne Bob Wine ne Master Parrot. Bob Wine nga kyali ne Master Parrot, twali mu Twister nga tupromotinga Twister, era ffenna twali tusoma kuba era nzijukira omukulu Bob Wine yajja nagikuba naye era yali nga tanakuba nakagoma naye yajjanga n'engoye za mirundi ebiri. Omukulu Bob Wine najjamu za uniform nayambala ezinakola bwe twakolanga ne tulinnya ekimotoka kyaffe n'omugenzi baana baali babeera kitente baali bamuyita Junior Kabala yatufaako yatugendako yaleetanga nga ebiseera nga tulina DV8 nga tulina Park View tumala okikuwa promotion ekyo ne tugenda ne tuyimba ku DV8 naye munaye nze okuloza ku sente nnyingi olwo nziroza ate ngenze mu matendo mbana akagenda mu matendo olwo bantwala safari nsoma jjukira mbadde nsoma bwe nzija ku bidongo nagenda ne nkola weeks 2 mu safari nenvaayo omusajja Rodfred Sebata nampa $5,000 ebiseera ebyo birimeka ngagumu siri mulungi nnyo mu myaka naye ndowooza 21 awo $5,000 bwe najja nagamba mama wange yali abeera Kitintale, twali tubeera Kitintale kuba gye nakulira, ne mugamba mama kiki ennoonya mbale nnoonya kufuna mulimu neetandisa okufuna sente naye muna ate kati nakukwata atabeera kuba nali neepangisiza nga bwe neeweerera mu bidongo nze natandika okutoba n'ensi nga nkyali muto nga bwe neeweerera nangamba nkulese saddamu kudda mabega ne yali tagenda kuwasa nekanganga mpasizza nembeera matendo nga nze nno sente nzeefuna nyingi naye ng'ate be nasangamu bafuna ezinsingako nga bo bagala gw'ofuna butono ng'ate be nasangamu ba Allen Kakooza baani nga bafuna ensingako nembaga kati okufuna sente ate ensingako nakola ki ati kati yongerako ku kyokola oba badde dansa kati tandika n'okuyimba netandika okuyimba nga bwetubakinga bwe tutyo. Yali musajja musasuzi nnyo amazima gennyini mukama nga ndaba abaana abakolera mu matendo oba abayitako mu matendo bakimulanyi bulungi nnyo ensasula gye yali asasula okuleka nga abalala tebagala kwogera mazima teri director biseera bye kuba Eagles yali ekola nga ngimanyi Diamond Production yali ekola nga tugimanyi ensasula ne groups endala ziniza bano ba Mathias walukaga biki nga yali ndoza walukaga yali tanaba nakola vision bayinawo groups awo endala so nalimba manyi twali twemanya nga twoyogera director wasasula tabiki naye nga Rodfred Sebata yali asinga okusasula era abantu bangi bamuzimamu amayumba the likes of Muteweta kubazeyi b'Ebyama abo bonna omwami owe yayimbira ndimu yaye piwa n'ekibaba nkuba batamukimanyi yoyo Muteweta gomulaba ansanya ne bakidda Muteweta naye yali mu matendo era kyabazeyi b'Ebyama ekyo kyava mu matendo baali bazanya luyimba lwa muzeeyi ne kikulira ddala so baba balyaza amaanya we bamwogerako obubi mu nsasula tewali yali amusinga kusasula kuba ffe twakolanga Friday Saturday Sunday ku Monday n'ofuna omusaala gwo bwe muba mu safaari ne mumala okutuula n'abagamba nti kati ennaku nnyanya safaari eno kaliwe kati bambadde mbasasula ennaku 3 kati tubale ennaku nnyanya buli omu ng'afuna omusaala weebiri kati obiwulirawo ate ng'ebiseera ebyo sente zaali nnyingi nga n'okuwa $3,000 oluvannyuma lwa 3 days ebiseera ebyo sente zaalinga nnyingi so bambi omukulu oyo yatusasulanga kuba nze nasobola n'omuwasamu omukyala nasobola omuzimbamu ennyumba so ng'ate tukyali bato twabitandika tukyali bato ye mukulu yali asasula obulungi. Mirundi emeka gye walaba taata Rodfred Sebata nga ajjeeko enkofiira kuba bannange kyatuka ekisanga buli posta enkofiira ye brand ye era enkofiira yali etegeeza ki nnyo gyali? Nze namulabanga nnyo ng'ajjeeko enkofiira kuba
ne backstage nabeeranga naye sometimes nga tuli oba tuli mu dressing room emu nga nambeerakoko n'engoye ze nga nze zimugira mu motoka. So emirundi mingi namulabanga nga ajjeko enkofiira, naye kino ekintu we bakimanyiira, abantu we bakimanyiira ekyenkofiira, nga ne bwakuyitakawo nga tali mu nkofiira tosobola omumanya, ne kiremerawo nebeera nga naye ye brandinga mu ngeri ye mu biseera ebyo nakwesa enkofiira nga ekyambalo. Wafuna chance etambulako ne Lord Fred Sebata bino ebyokutambula nga abayimbi batambula ennaku zino, olina ke London, olina agenda mu America, olina agenda Canada, olina agenda Sweden, gwafunako omukisa ogwo ogutambulako mu matendo, kuba matendo yafulumako? Matendo yafuluma emirundi egiwera, naye natambula naye just mu ggwanga okusinga mu ggwanga Uganda lyonna tuli buna. Omulundi gwange gwe nali nina okutambula naye mu bulamu bwange kye kikyasinze n'okunnuma nti twali tugenda Sengo yali abatwala London, yali atwala matendo London. Mukulu Sengo najja n'alaba rehearsals zaffe, najja n'alondamu alaba banagenda, nali omu ku baali balondebwamu okugenda. Naye olunaku lumu twali ku show, twali eyo Ngoma, nga ndi ku ssimu nga bw'onooba weesunze ku TV bakwogeddeko ogenda notandika communicatinga ne banna abali eri abaye nzija biki. Mu mwavu omukulu omu mu matendo omwo twali naye mu matendo ate nga yali manager, n'agenda akawaŋŋamula n'agenda n'agamba Sebata nti omwana musanze eri atema mpenda za kubulirayo akubira banne. Yansanga ndi ku ssimu nga njogera n'emikwano gyange. Ngobagamba ki? Mbabulirako nzija muntegekere nga bw'obimanyi ndi musanyufu, nga ndi musanyufu nnyo nnyo. Nali ndowooza nti no byakusaaga, n'agenda n'abigamba mukama wange. Kati ngera bwe nagenda nti no Sebata asirika, Sebata teyandaga nti sijja kgenda. Byali byonna biwedde, passports biki. Nagenda okuddamu kuba yalina omuzeeyi Sebata nga bw'aba takwagala tajja kugoba mu lujjudde ne bw'obeera omu. Enkya ajja kubayita we musinkana gwe tajja kuyita. Oba okitegeera? Kati yalina ogwo omuze. Kati kwolwo lwe baabayita bonna abagenda yamukubiranga simu, gundi jankusanga wano, gundi jankusanga wano. Nga nze navuddemu dda kubanga yagamba ngenda muleetera emitawaana singa mba ngenze nenkola ki nembulirayo. Bwe yakyogera mbaana kuba mu luvannyuma mu kkomawo bakyogera, kyekyasinza okunnuma obulamu bwange nti gwe mulundi ennyonyi nzirinnye mu biseera bino, naye nalina zirinnya mu biseera bya Sebata. Yes, kuba nze nali nzannya bingi nnyo biki, saafulumako naye eggwanga mu kuyimba okuleka bino ebyange byenkola nenfuluma amawanga, naye ekyo kyasinze okunnuma obulamu bwange kyesigenda kwerabira. Naye neyakinkola ye namusonyiwa kubanga yagenda ate no naye takyali mu matendo, takyali naye. Ye yagenda kuba yali omu kuba yalina manager, yali omu ku bali ku lusegere lwa Sebata, yalina manager yagenda. Tuli ne Prince Duke ate ng'era ono ye agamba nti yakuzibwa omwami Lord Fred Sebata mu ndongo wano, era yamulaga kumpi endongo eno nga bw'erina okutambula, era yamulaga ebintu ebisinga obungi byasinga okuba nga ate tusinga okuba nga tulabako naddala wano ebimu ku ebyo byakola. Nyongera okutegeeza nti CRUZ Exclusive gwe mukutu gwe tuli tugezaako okufuna abantu ab'enjawulo okulaba nga tukolako flashback ate era ne tulaba nga abantu ab'enjawulo buli omu ajja n'anyumyako experience ye mu ndongo. Nja baleeterako wano olumu omwami bamuyita Kulaman Kawoya, naye asobole okuba nga ate alina byanyumyako eri eggwanga, akola ne David Lutalaawo naye ensasula ya Kulamani tuziba musajja agambye wano Sebata yali asasula bulungi nnyo nnyo nnyo, naye ate eri ewa Lutalo mu Daheyas tulinayo Kulamani ensasula ye nange. Naye tukyeyongera mu maaso tuli ne Prince Duke. Prince, ddi
lw'ogamba nti labika naatula okuva mu kibiina kino naye nga tetunnatuukawo awo baatunyumiza ne batugamba waliwo n'enjogera ennaku zino oli bw'omugamba oli n'omugamba nti owaaye kyali kitya oli akugamba kwembase waliwo awo olutalo ennaku zino obuuza omuntu owaaye kyali kitya oli n'agamba owaaye kyali kitya kwembase kati kwegamba enjogera yava ku tata Lord Fred Sebata wamu ne Eagles production nga bagamba Lord Fred Sebata yalemesa Eagles okulinnya ennyonyi gwe yaliwo ebiseera ebyo kiki wategeera oba kyali kitya? Ekyo si bwe kyali ekyo omanyi waliwo embeera yali eyitingana nti Lord Fred Sebata takolagana na Eagles. Yes, kituufu kyaliwo naye nga kyaleetebwa bano be bayita bambaleese. Omwami omu yes by then ffe twali tubayita bambaleese. Omwami omu omanyi Matendo Sebata yalina enkola ye nga ye bw'aba agaanye kati omwami omu yagenda ewa Sebata nga alina byayagala Sebata akole okitegeera ne batategeeragana mu butategeeragana bwe n'agenda ate mu bibiina ebirala n'agenda ng'amwonoona. Kyenzikiriza obulungi nti tebabyogera bogezi naye ekituufu kyamala nekikola ki nekivaayo. Yamwona nabaga bana oli omusajja mubi nnyo, oli omusajja mulogo, oli omusajja microphone ye biki tekwatibwako muntu mulala. Microphone ye tekwatibwako muntu mulala. Waliwo ne kasitole ke bannyumiza awo Nakivubo yali amaze okuyimba munne n'amusabako mbu era oli lwamala okuyimba n'agimuddiza n'agifuuyirako n'agisiimula bulungi. Ebyo byali bya bulimba ebyo bintu mu Matendo. Lord Fred Sebata yalinanga microphone cordless. Ffe twateekanga ekintu kyaffe nga tukitegeka bulungi. Bagamba ye muyimbi yasooka okuba ne cordless microphone. Ye muyimbi wa kadonkamu eyakolanga ekintu ekyenjawulo nga muzeeyi yakwatanga microphone ye kubanga ye yavanga mu audience nga microphone ye alina okuba nayo ng'ava mu audience. Ate nga bwe nkugambye nti yali musajja muyonjo nnyo. Yali musajja muyonjo nnyo. Katube ffe ng'era bw'anaakwata microphone ye neebeerako obusponge obujambala. Kati nga ne bw'oba ggwe microphone tekwatibwako olina bye weewala ng'omuntu okulwala. Kati ne kimubeeramu nti muzeeyi tushetandise bw'aba anaatera okuyimba tumutwalira microphone. Twasookanga ziyimbisa ne tuziyimbisa ku stage then bwe tumanya nti kati yadda ku stage ne tuzimutwalira. Kati nga bw'agikwata bw'aba atandise okuyimba tojjeeyo gimuggyako kubajjukira ye muntu eyayimbanga ng'era yajja okuggalawo ekivulu okitegeera. Kati abantu ne baki oli eyamwononera erinnya n'afuna waazimbira ki ekintu kye nti oli omusajja microphone togikwatako. Ffe twagikwatangako. Nze waliwo ne incident gye najjukiranga nti ffe twali bavubuka mu Matendo nga te ne bannaffe aba Eagles nabo bavubuka. Kati nga ne bw'ogendayo obugenzi kunyumyako nabo yavudde Matendo muzeeyi alabika abatu naye nga mulimu n'abalenzi ababeeranga mu Matendo n'amalako omwezi nga tabuuziza na ku Sebata kuba yakozesanga abaana bangi nga tabuuziza na ku Sebata okuleka omukozesa obukozesa nga mwalingamu emitendera mwalingamu bamanagers nga byakuwaayiriza era ekituufu bakimanyi okitegeera. Tebyaliwo ebyo naye kati oli yazimba. Waliwo n'omuyimbi omu omuyimbi osijja mwatula linnya naye ekirungi nti yatuuka ekiseera n'avaayo n'amwetondera muzeeyi mutuufu toyina buzibu nze mbadde nkola bwe nti ne bwe nti tebye mwabiwulira n'abamu abampulira bwe nkyogeramu tebakitegeera. Embiranye eyo neevaawo naye baalinga bambaleesi abo bayonoona nnyo bayangalanga nnyo okwonoona ebibiina nga baagala ebyentalo oba obitegeera. N'ava eno bamuganye ne mugenzi Pawulo oyo ayina era beyakayana nabo ne bamugamba musajja Sebata akogeddeko bino ne bagenda ewa Kafeero. Kati ekyamanyizanga bagendanga okuwulira nga Sebata ategese ne Kafeero. So olunaku lumu
era nebaza omusajja oyo bannaye ku bavubuka abaliwo kati eyakikozeeko yali Jose Chameleon. Muvubuka yakola launch ye yali bagiyita ya kipepewo. Actually sinalaba mugenda ne muwana ebiriwo biki naye Jose Chameleon yakola launch n'aleeta Sebata n'aleeta ne Kafeero mu show ye. N'abayimiza ne ku stage nti bagamba temukolagana naye nga bwe bagamba wedda backstage bakola ki banyumya n'abagata nti nze mbagasse. Oba kitegeera ye muyimbi eka yakikoze mu bavubuka eyasembeza abantu abo nti kyali kifaananyi kirungi nnyo eri abantu abali balowooza nti Sebata ne Kafeero tebakola ki tebakolagana. Bino entalo zibeera eno mu bantu naye eri biringa bya ndoozi era bya mipiira nti eri oba bya bufuzi eri abantu bakwatagana eno ate ne bakola ki ngeno. Gwenga omuyimbi yali ayimbira mu Matendo wayimbako era sente mekazi wasooka okufuna kuba ebiseera byali byakufunda album era ebiseera ebyo ng'omuvubuka omuto ki ekyakugira mu bwongo? Nze nayimbako era nali nyimba ne Allen Kakooza oluyimba baali baluyita gira tugende. Twakola album muzeeyi n'atugamba kuba waliwo engeri y'okufuna sente mu album kuba ebiseera ebyo byali byakutunda album bwe nti efulumye babawe sente bwe ziti oba igenda kufulumira waliwo kasiwukira waliwo kase waliwo kisima kasajja and sons waliwo FM bonna abo bagulanga albums. Kati ffe muzeeyi n'atuwa album eya Mama Mirembe. Mama Mirembe lwe luyimba olwali lutunda album. Ku album eyo kwafulumirako oluyimba lwange olwagiragira lwe nayimba ne Allen Kakooza ne kufulumirako oluyimba olwawali atunda lwe nayimba ne Ganja by then nga yita Black Jesus ne Rasta Eddie abajjukira eyayimba njagala mu kyakale mu Chance na Lubega era naye yali Matendo. Kyakale nga munoonya yes era naye yali Matendo. Ne kufulumirako n'oluyimba lwa Ganja olwa baali baluyita Aisha. Kale ng'olaba nti atwagaliza twali tetusobola kwewanirira ffekka ne tufulumirako album ye era album bwe bagigula omwami bambi yatuwa sente ate ng'ebiseera ebyo okukwata sente obukadde obubiri obukuwa buba bungi nnyo. Million 2 yatuwa millions 2 nze ne Ganja ne yanti kati Allen simanzi yafuna n'abala simanzi yakuwanga okusinziira ku kuzitowa. Ganja mwayogeramu era ffe twalina bamaanyi abarasta ffe yali Raga group Matendo Raga group abarasta basebata era batabani basooka ku stage nga tuli bamaanyi. Tondaba kati naye nali rasta. Myaka n'okula n'ogamba kati egyo emyaka giweddeko. Naye tegyali myaka nze nviiri n'okuzikolera yali Matendo kwali kuyimba nga tulina ekyenjawulo kye twagala okulaga kuba twasooka kusiba nsibe twatuuka ekiseera kati nze nga nina kyali wange ye nga alina dread nga azaagala nnyo nga bamuyita Jaziroka nangamba va mu mina ebyokusiba kolera ddala nankola dread era bwe nali nzijjako nga zikuze zaali zawanvuwa nazisala busazi ne tuzitunda. Ennaku zino okyayimba? Nkyayimba kubanga nasooka omanyi bwe nava Matendo experience yange eri yankosa nnyo ey'obutagenda na Sebata London ne mpulira nga Matendo ekoze ki ngentamye nga mpulira sikyafiitingamu awo ne ntandika okukola ebirala nentandikawo band bagiyita Trinity Band yali besinze bina nga ntendeka abavubuka abamu bayitamu Betina na Mukasa Robert Rota yes bayitako band eyo. So bwe bojjukira band eyo ye band eyagenda TZ n'omugenzi Moze Radio ne munne balyoke bagana okuyimba babakubireyo twali nabeera nga tugenze nabeeyo. So bwe nvaamu ebyo nga father yali mukama wange ombali amita Robert Galiwango yali akulira ba youth ne Father Scalabrini Father John owa Bishop Spriano Changire. Yes
ye yali akulira biina eyo ng'ayagala nnyo abavubuka nankwasa Father Robert Galiwango. Kati ate bwe nava ebyo ebiseera ebyo nenegatako ne mu awards za gospel awo nenfunayo award nentandika ate okumanaging hotels mabaala biki nga band zitandise okumerukawo band z'amabaala nga byembeeramu ebyo. Kati ate monje nava nentandika okuba ebyeyo. Kati okuyimba kunebeera talent ate gulinga muzimu ne bwogamba nti ogudduseemu wekangozeemu kale ate ngenza okuddamu ng'ate ndi bweru nenziramu okuyimba nenkula mu music omupya kati gwe nakoledde ne video kuyimba nakuzeemu ne rebrandinze ng'omuntu kuba waliwo nayimbiranga nali nange biviiri kati nazzeemu okuyimba siina biviiri era kati nakomyewo ewaka. Wendi nina okukola omuziki kuba talenti yange sagala gisuula. Nga tumaliriza bigambo ki byogamba omuvubuka ali yakulaba okuva gye twatandikidde okutuuka obudde buno nga tumaliriza? Omuvubuka kyenyinza omugamba nti balekerawo okwagala ebyamangu. Kati nze music bw'otunuulira gye nvudde wange nali sifulumyangako nti fulumya music ali serious ng'oggyeko ze twafulumya album yafulumira ku Maama Mirembe naye nzize mabega nga ntoba bwenfunamu setback bwenkola ki bwenzira paka we nadda ku drawing board nga maze ate okufuluma eggwanga nti ebintu bino byetaaga obugumiikiriza ate n'okweyisa obulungi mu bantu n'okujjukira abantu nti ono yali annyambyeko kino kituufu kikutuusa ku buwanguzi. Tweyanza nja kuba ate onyamba obuulira abantu social media platforms ezo music basobola okuba nga ate bamusanga n'okulaba ku rebrand gy'oli mu kola empya n'okuliza ku albamu y'empya gye watadde simanyi wajja uploadinze yonna but babuulira emikutu egy'enjawulo n'amannya tutuvaawo. Era abo ku mikutu egy'enjawulo ku YouTube kwendi, ku Spotify kwendi, ku Instagram kwendi, Facebook pages banonya Prince Jukes n'endala nyingi nnyo nkyayongera okuuploadinga era onoonya Prince Jukes gemannya kano oluyimba lwe nakataba luyita neemalayo audio namuta nteekateeka okuta video essaawa yonna nteekateeka okuta video then tulabe olugendo tulukwate mu butuufu bwalwo. Tweyanza nange neyanza nnyo kale CRUZ exclusive gwe mukutu kobadde gwe mukutu kosinzidde okuba nga ate otulabira njagala okuba nga ate olunaku olwaleero mbasiibulira n'olunaku olwaleero